nti newankubadde ffe nga NUP bwe mukimanyi tuli mu kukungubaga olwamu naffe Marinos gwe tugenda kuba tusabira akawungezi ka leero, naye era tuli basanyufu nti protest vote tugitandise olunaku olwaleero nga tunona empapula zino ze tugenda okukozesa okufuna signatures mu ggwanga lyonna okusobola okunominatinga president waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Signatures zino ze basabye ffe nga NUP tusobola n'okufuna emirundi nga 1000 kubanga buli omu abadde yeesunga abaagala tubaleetere forms zino era tujja balaga. Abamu tugenda zireeta mu lwatu ng'ensi eraba, awalala tugenda kukozesa rubber dub style okulaba nga forms zino zibatuukako kubanga tumanyi zonna singa tuzireeta bwe tutyo bayinza okukola kye bakola luli bwe ba raidinga oba bwe balumbagana ekitebe kyaffe ne bazitwala ze twali tukungaanyiza ne batwala ssente engoye ze basangayo za NUP n'ebirala byonna byonna, era katusuubire ab'ebyokwerinda si enteekateeka gye balina era okuddamu okubba signature z'abantu baffe ze bajja kubanga batuwadde. So buli omu bw'olaba signature form zino nga zikutuukako signinga as long as olabawo erinnya waggulu Kyagulanyi Ssentamu Robert ne National Unity Platform. So tusimbu osalawo okuba presidential candidate party leader, sometime toyina say the party decides. Oba toyagala bino then toweewaayo kwesimbawo nga kibiina. Naye ffe for now party leader ate empapula ze nazimunyazeeko kifuba, kitegeeza nti buli kimu ekikye weekiri kasita weewaayo era wasalawo nti tasobola ateeka okuddayo mu NEC n'agamba NEC nti sobola kwesimbawo. But for now tulina line emu kugenda mu maaso nga tukozesa omukisa guno okwengeginga Bannayuganda. Ate mulina okubeera Uganda ina omukisa wakati nga Norbert waali nti asobola okwogera na buli side. Ye candidate yekka ayogera ennimi 10 eza Uganda nga buli lwagenda teetaaga translation. Twetaaga omuntu bw'atyo. Leero mu wiiki ey'okubiri ey'okukima empapula kw'abo abeegwanyiza ekifo ekinene eky'obwa president, akakiiko k'ebyokulonda kaakamala okuwaayo empapula eri abo abeegwanyiza 175 ku lunaku olwaleero 18 omwezi ogw'omunaana zizino ziweze essaawa 7. Naye tukyaliwo wano era ndaba abantu bakyajja, naye bwe twogerera kati abantu 175 be baakakima empapula ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda wano ku 7th Street Industrial Area. Mu abo abaakakima 8 baakakima ezo empapula ku lw'ebibiina by'obufuzi. Olunaku olwaleero ebibiina by'obufuzi 2 bijjayo empapula, bikimya empapula nga mwe mubadde ekya National Unity Platform n'ekya Democratic Party. Wiiki eri eyaggwe twasotandikirako ebibiina 6 byakimya empapula nga mwalimu ekya NRM, ekya UPC, Conservative Party, National Economic and Parliament Dialogue, kyekirala FDC ne kino ekikyusa erinnya kye bayita Uganda Economic Party ekigenda okuyitibwa Common Man's Party. Almost bamaliriza process eyo. So kati tulina ebibiina 8 ebyakakima empapula ezo nga byegwanyiza ekifo ekinene ekikulu eky'obwa